ate mwene ebitali bikakafu mu mbeerayo enyomerwa beera mu gumiikiriza yingira okusaasira kwe leka kulaga ku bbali si kuwanga ogwa bw'ate Omukama mwesige kulabirirwa ebyo Mukama yabyogera. Mwebasige bange okugaba ebitukuvu gwe mulimu gwammwe. Asante basaanidde. N'omutima gwonna awatali kulabangana nga tewali kibalabiriza mu kuweereza Katonda n'abantu olwo n'obwobuzadde mu byeggulu kunaagenda lukwako. Mu ngeri eyo bannaffe bonna munaabalaganga bulungi nti Katonda ye yekka y'okwagala, yekka y'okuweereza, yakulembera byonna ne mu byonna yaweerezebwa. Awo mu maaso g'Omukama n'ab'Eklezia yenna ali wano olwaleero okukakasa nga mwenna abalambirira mwewongedde Kristo Omukama n'okusigala nga temuwasizza ennaku zonna. Musimbule ekigere mujje wano. N'olumweze musigale mutyo ennaku zonna. Bakoni Hilary Tebuseke azaalibwa mu Kasala Parish. Abazadde ye Omwami Katende Matthias n'omukyala Nakata Jacent, abadde asomera mu St. Paul's National Major Seminary Kinyamashika Fort Portal, asomera mu St. Mary's National Major Seminary Gaba. Tumba kuno ku nsi ataka kuzimba Eklezia afuke eggwanga lya Katonda omubiri gwa Kristo. Ekiggwa ky'Angolo obutuukirivu, abadyakoni n'abasaserooti bakugattibwa mu busaserooti bw'omwepisikoopi batukuzibwe bagende balangirire amawulire ag'essanyu. Okukkiriza okumulambika n'okumukuuma n'abali mu madaala g'Eklezia banyweze mu ddiini obakuume. Father never gonna eat one. Paul Nedikon Matomato Peter Yabatize. Batu bersyukur itu orang aman aku kome batu bersyukur orang itu orang aman aku kome aku kujenga Kristo kuelezea Katonda ekitambiro. Amina. Wakabona ekibiina ekitukuvu ekireese okuweereza Katonda ebeera kyokola obeera tutakukwatako. Zukusenge nakunagira kusaamu ng'akussaako emikono gyange. Kola okukussaako emikono gyange wafunirako n'amaanyi amavu gakozese gakuume gazukuse gazenga kutya. Bayibuli y'Oluzungu egamba fan into flame, wujja kumamu sesaamu. Olwaleero sini bannange bano abatuddeyo tugenda kubassaako emikono gyaffe
Mu kikolwa kino tujja kuba tubakoleeza ogwafaawe olukoma kasitamukoleera ogwafaawe olukoma emirimu ebiddako okugujja okukubamu okuseesaamu ekirammwe nonaakakikole bannange nga bivumbeera nga bisigi n'olwekyo mbasa mu budde bu ng'abaana baffe bali waka mukole obuvunaanyizibwa oba bwennyini bwebasuubirwamu musobole okugyamu abakola abalala bangi bwe bati abaana bano mubakuume bukiri naddala abaana baffe ab'obuwala kubanga omwana bwabe boneganga muto akusala nnyo leka abaana bamanye ekituufu mu budde obuki obutuufu kale bwoba owuliranga gyoyagala okusindika abaana mukyala basuwaneekedde bulungi obuvunaanyizibwa n'obwetikula abaana bobeera nabo bakuze bulungi bakuze empisa bakuze nga bamanyi Katonda bayigirize eddiini ate mubayigirize n'olulimi olwogero oludde watufaata nga Katonda tufaata ng'ayogera Oluganda ngalowooza munyanyi nde tagenda kugufuuwa bwalufuya tenga amasenga obweddaani olwo nkubireko olugalo bannaa kale nakumbasaba abaana baffe mubayigirize obuwangwa bwaffe n'olulimi naye n'okubakuuma bakuumi funa obusaaseredooti kirabo kiva eri Katonda era omusaaseredooti yenna aba ateereddwawo ku lw'abantu awo nno nange oluvannyuma lw'Omukama okunzikiriza n'engabana ku busaaseredooti buno nange mulazaanya nti ngenda kubeera nga muweereza mu bantu be anti era nja kwesigama ku mulamwa gwange gwe nalonze ogugamba nti zinsanze bwe siyigiriza vanjiri ng'omulamwa guno naguggye mu bbaluwa embereberye Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Korinti omutwe ogw'omwenda olunyolo lw'16 era buli we neebuuliranga ku lunyiriri olwo njafunanga amaanyi agansobozesa okukola omulimu gw'Omukama. Twalabira awo ng'Omukama tusaba tumuweeyo ate ne tumuwaayo twebaza Omukama nti akkiriza ekirabo kye twamuwa agenda muweereza mu nnimiro ye ng'omusosolooti. Njagala okwongera okwebaza abatukwatiddeko mu kugunjula omwana bakadde baffe abakasala